Ndi ne Stella Kayaga. Stella ng'otubuzeeko nnyo. Ki ekikubuzizza? Kituufu weekiri naye si kibi ate. Gye ndi naye mbalowoozaako bakama bange era essaawa yonna ndeeta. Wabale kuyimba. Totera kukola performances. Kati wasigala mu mikolo nambaga abantu tebakubuukinga ayagala okulabako mu performance akusangawa. Mu bivulu tetutera kulaba ne bwe kiba kikadde situtera kulaba. Mukama wange kireka mbadde kale mbuze nga tebalina wakunzija naye sirina we ŋŋaana kuweta. Nze mbadde mbuze ng'omuntu nga n'ensonga zange twaliza awamu. Kitegeeza bookings zibadde zijja nga bakuwa emirimu naye nga toyagala kulabika mu bantu kuperforminga. Kugoba mulimu naawe tosobola kugoba mulimu. Mbadde abasobodde okuba nga bandaba gye mbadde neekwese nga tukola. Naye nga ekituufu mbadde nsinze kuba mu mikolo. Naye nga sirina we ŋŋaana kubeera okujja nga tebaŋŋambye. Just mbadde mbuze kyova obanga wadde tondaba. Mu federation y'omukulu Edirisa Musuuza mwoli mu federation y'abayimbi. Mbadde ngamba ya Edirisa Musuuza nti nedda kitereezi. Y'abayimbi bweba y'abayimbi nga ndi muyimbi by all means mba nina okubaayo. Mu jam sessions zino ezibeerayo buli lwakubiri opafominga. Mpafominga lwema mpiseeyo. Naye nga ndwawo okuyitayo naye lwempiseeyo mpafominga. Kitegeeza wali opafominzeeko? Emirundi egiwera. Esebo. Kitambula kitya abantu eno abayimbi abatagikiririzaamu kuba weebali nga bajoogerera amafuukuule. Sente zitambula n'ebiringa ebyo ekigendererwa ekikulu kyali kya copyright bagamba nti mukivuddeko. Naye nze sinoonyereza nnyo nsobola n'okugamba simanyi nnyo bitambula wabula we nnengera bannange bakuŋŋaanidde ntera okugendawo banyumirwa ne twenyumirwa naddala nga bwe mbadde mbuze. Naye kati wonsetingira ekibuuzo kyekitambula sente kyezazisi abakulembeze be babirina be baba balina okujja ne babitugamba naye kati nzeewo sibitegeera nyo nsinga kunyumirwa. Kiseera kino nsinga kunyumirwa. Kyekaali nti gwe nga Stella baba bakuyise ku federation ku jam session okuperforminga ng'omulimu gw'okugenda kuyimba kusasulwa. Ani ayita? Kitegeeza bayita ne bakuwa sente bulijjo nebba. Mukola bya bwereere. Nze ngendayo byange nga we nagayo kunyumirwa kati gombuusizza nti basasula. Kitegeeza gwe bw'ogenda mu jam session akasente tebakuwa. Ate kafulumizibwa dda gavumenti budget yafuluma sente abayimbi balina osasulwa ku jam session. Era we naabanga ntuusizza okafuna bajja kukampa. Wena ntuusizza okafuna bajja kampa. Naye mbadde nkyakikozesa mukwano. Sikiringirizanga nnyo paka ku kyomanyi. Badde ndowooza nti waliwo ebyana n'abaana ku federation yawo. Nedda si kyekyo nze sikiringirizanga. Kitegeeza kye nagambye ekituufu nti bingi sibimanyi singagenda kunyumirwa naye neyanza okumbuusa next time wenna agendayo nja bagamba mumpa microphone ani agenda okumpa ku sente. Zibere nnyumirwa bunyumirwa. Akayimba kakkana baakaagala nnyo kabuulirira ani muwandiisi? Omuwandiisi ye mwami Paul Saaka. Yesewo. Yakutuukira oba gwe wamutuukira n'omugamba nsaba ompandiikireyo oluyimba nga lubuulirira abaana ab'obuwala. Nze namutuukirira of course kuba ye teyamanyako nti nkyagala. Nze namutuukirira ne mugamba nsaba mpandiikireyo akayimba. Fact namugamba akamaama. Naye saategeera nanyo kyanaaleeta nayaniriza kye yaleeta ate nenkisiima nnyo. So ke kayimba ke wasembayo okufuluma abantu ke basembayo okumanya oba nnyingi ezize zifulumaawo nga tetumanyi? Sinnaba kuteekayo kirala kyonna. Lwaki otulinzizza nnyo era ekipya tukisuubira eddi kubanga ne concert tugyagala? Naye temwali kwoyo kulinda kuba
mwalinda paka we naweza emyaka 22 ne nnyimba akazinga. Mwalinda paka we naweza emyaka 22 nga temumanyi kumanya oba mulinda nnyimbe. Nene mwesanga bulijjo muli mu kulinda nga temumanyi. Kati buno obwaka bwokka okuva na luta 2018 obuboko obwaka we tubukomperinga kwa 22 basibayisiza bubi nnyo. Mbadde nabyo malirizanga byange. So bw'oba toli mu kuyimba Stella tumusanga wa mu birala byakwasaganya? Singa yabikulaga dda, singa yali ayagala obimanye. Singa yabikulaga dda, nze ofisi yange simu nesinkana omuntu fizikale mu kifo ekyo kye musinkaniramu. Nina ekifo kimu wensinkana bakama bange naddala for bookings. Wakoonako nina ekifo kimu we mbasinkana naye nga nsobola okugamba nti office simu esinga obukulu we basooka okufunira then ne tumeetinga we mbasinkanira for bookings. So nakubookinga ku mukolo oba any other performance ayina kukubira gwe toyina management? Bakubira nze. Esewo gituwe emirimu gijje kuba sente tuzeetaaga. Muzeetaaga nange nzeetaaga. Enamba eri 0701 766 512. Awo Stella Kayaga oba omufuna bulungi nnyo. Yes sir. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege okuggyako ng'olinayo obubaka bwonna. Nsooka kumwetondera olw'ebbanga lyemubuzeeko nenzako okumwebaza olw'okunjagala wadde nga mbuze kuba yonna gye mba ndabikidde bambi tebangoba bannyaniriza kati ate kyawano kyempitiriddeko. Mpulira nga neesiimye nammwe bakama bange, neesiimye nammwe wadde mbuze ntu tenakabanga nga sikola naye nkyasobola okufunayo akakebe k'ebizigo ne mbayimiriramu kale nga sibatama nnyo. Ate nga byonna ku lwammwe neyanza nnyo neyanzeege bakama bange.